abatulaba Bible kitabo si kya muzungu. Lindako. Abatulaba. Tubadde ffenna tumanyi. Fenga abali eno. Yes. Ti Bible ekitabo kyawandiikibwa muzungu. Nedda. Era wobanga ogwomanyi nti Bible yawandiika muzungu ojja n'okitulaga wano. Nkaddemu. Toko kaddemu katunyikire. Bwaba bagamba nti abazungu be bawandiika Bible nga be baagireeta. Ng'ate Bible gye tusoma etulaga Uganda mweri. Omugakiira mweguli. Naitiri abantu gye bayikola mweri mu Bible. Yeah? Baabiraba batya ate nga be baasooka okujja n'ekitabo. Balyoke babiwandiike. Omuzungu yazireeta ali on a divide and rule policy. Kwawula yawula mu bantu. N'osanga omusiraamu ng'awalanagana n'omukatuliki n'omulokole lwaki atulekaanira era bakaafiire era ki? Omuzungu ye kiba kimukolera. Naye nga tetwandibadde tetutuuka ku seero ya kweyawula. Abatulaba ku Brown Skinny Veins amanya gange nze Douglas K. Segawa. Tubadde tubuliridde akabanga naye ate tugobye bumale wano ku Brown Skinny Veins. Abatulaba emitala w'amayanja mu Middle East, batulabira mu nsi zonna ez'enjawulo n'abatulabira wano ku butaka tubeyanza nnyo ddala. Subscription yeeyongedde, viewership tubasaba obulango temumubuuka mu bulabe bwonna kuba kituzaamu nnyo amaanyi. Mwenna abayina access ku Brown Skin Events tubasaba link bw'oba ogirabye bambi gisharingire mukwano gwo naye asobole okulaba ebifa ku mukutu guno ogwa Brown Skin Events. Tubeebaza nnyo abali wano e Uganda abalina ebizibu, tubasasiddeko nnyo. Katonda bw'atyo bw'aba ageze naye era ajja kununula ekizibu kiba kibadde kikuguddeko. Abafiiriddwa abantu baabwe tunyolera wamu nammwe, ensi bw'etyo Katonda yatuwa ate era yatuggyako. Abafunye ebirungi tusanyukira wamu nammwe kuba Katonda essanyu yaligaba kasita obulamu bubeerawo teri kigaana. Tubeebaliza ddala nnyo ddala okubeera ku Brown Skin Events. Amanya agange nze Douglas K. Segawa. Bingi nnyo ebiyitingana mu ggwanga, nyinza obutabikoonako because abantu abasinga bamanyira nkoona nnyo ku ebyo, naye olunaku lw'olwaleero tulina emiramwa mingiko naye tugenda kugimenya mpola mpola. Olwaleero ndina omutukuvu ava wali ekaleere ku Freedom Chapel, ekanisa y'abatukuvu ng'ono kamwogera abanya because mumumanyi ye mutukuvu Moses Wadimba ng'ono aba muzzukulu wa Mugema. Nange gutyo ndi muzzukulu wa Mugema nga tusinziridde wano ku Satellite Hotel okubaweereza ng'ate era tugenda kubaweereza. Tuyina ebinyuvu. Bayibuli bw'ogisoma obulungi eraga nti Katonda agenda kunona ekkanisa oba Kristo agenda kunona ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro. Neneebuuza naawe aliyo ne weebuuza agenda kunona kanisa ki? Ekkanisa nga nnyingi naawe okimanyi, buli wamu wameruseewo ekkanisa ziringa empendule balinga abakola bizinesi. Kristo agenda kunona kanisa ki? Ekibuuzo kino Mwami Wadimba agenda kukinnyonnyola. Yo wange obadde okimanyi nti Bayibuli yawandiikibwa mu ddugavu bwino waali naawe alina bwino ng'owakanya tukwaniriza ku mukutu guno. Osobola okunkubira ku namba zange ez'essimu eri 0748486167. Osobola okunkubirako ku ssimu n'ojja n'owakanya bino bw'oba olina bwino. Bayibuli yawandiikibwa mu ddugavu. Abagamba nti yawandiikibwa muzungu aliwakanya jangu okitulage. Mukulu Wadimba tusanyusa okulaba. Amina. Abatulaba ku mukutu gwa Brown Skin. Yes, Mukama yeebazibwe. Nate tukomyewo amanya nze Wadimba Moses omutukuvu ng'era nkuŋŋaanira ku kanisa y'abatukuvu Kaleere eyitibwa Freedom Chapel Reformation Ministries esangibwa ku nkulungo y'e Kaleere. Era abantu abayagadde okutulaba n'okubaako ebigambo byayongera okumanya awo wetusangibwa. Kali mukulu Wadimba olwaleero tugenda kwogera ku kanisa. Ye kituufu. Sooke na bwe tuti mukulu Wadimba ekkanisa kyeki? Ekkanisa abatulaba ku Brown Skin, ekkanisa
Ekanisa Bible eyogera ku bintu bino wammanga. Waliwo weyogera mu ndagaano enkadde eyogera ku yeekaalu. Oba mpona mu ndagaano enkadde egifalinga tu yeekaalu. Mu ndagaano empya egifalinga tu as ekanisa. Ekanisa kiki? Mu bufunze ekanisa kitegeeza nti ekkuŋŋaaniro ly'abo abatukuzibwa. Ekanisa ina kubaamu batukuvu. Soko enda mu katono. Kati gwano ge bayita amakanisa ng'abalimu si batukuvu si kanisa? Tujja kulaba si kanisa. Kiba kiki ekyo kifulukwa? Bifulukwa era kyogerako Kristo. Tugende mu maaso. Era yawula ebintu bino wammanga gwatulaba. Waliwo kye bayita yeekaalu ne kanisa. Bintu bibiri bya njawulo. Bayibuli eyogera mu Bakolisi ekisooka 3:16 nti ffe yeekaalu ya Mukama Katonda era Omwoyo Omutukuvu atudde mu ki? Munze. Muffe. Wabula ekkanisa ly'ekkuŋŋaaniro ly'abo abatukuzibwa. Oba ntegedde. Ekkanisa si ffe yeekaalu. Yeekaalu eba munze kyogezako tegeeza. Gwe yeekaalu era Omwoyo wa Mukama Katonda atudde mu ggwe. Si bizimbe. Kati ekkanisa ly'ekkuŋŋaaniro ly'abatukuvu. In simple terms. Tugende mu maaso. So ekibuuzo kiri nti Kristo bwe yafa mu AD 33 yalekawo kanisa ki? Kubanga tujjukira bulungi era abo bw'osoma ebyawandiika ebitukuvu nti tumanyi nti Maria nnyina Katonda yali mutukuvu era yali akuŋŋaanira mu kanisa z'abatukuvu. Otulaba Nikodemu, otulaba Yozefu, bonna n'abayigirizwa bakuŋŋaanira mu kanisa ez'abatukuvu. Oba nfuna AD 33. Naye wotunula ebyafaayo bino Obukatuliki ebiseera bwali tebuliiwo. Kubanga Obukatuliki bwo bwajja AD 321. Obukatuliki bwe bugira ng'olwedde you remember Kristo yafa mu AD meka? AD 33. Noting ebintu bino. Kristo yalekawo ekkanisa emu. Lindako. Kristo yafa mu AD 33. Yalekawo ekkanisa emu. Kati eno ey'Obukatuliki n'eryoka ejja. Ey'Obukatuliki yajja 321. 321 AD. Yes, ey'Obukatuliki. Ey'Obusiraamu n'etandikira 571 AD n'etongozebwa 610. Lindako 571. That is Islam. Yes. N'etongozebwa 610. 610. Kiba kitegeeza Obukatuliki bukadde nnyo ku Busiraamu. Tugende mu maaso. Otyo Oprotestant ne butandika 1500. AD. Bwe busembayo. Nkyajja. Okay. Otyo Obu-Seventh Day ne butandika 1889. 1884. That's 1884. Nga butandika omukyala Nabbi Ellen G. White mu America. Eddiini zino zonna zenzijja nkumenya zaatandikibwa bantu si Katonda. Zinda katono. Obukatuliki obwatandika mu 321. Yes. Bwatandikibwa bantu ba Romans. Tugende mpola. Islam yatandika mu 571 n'etongozebwa mu 600. Yes. Mugumu. Yes. Zatandikibwa bantu. Yes. Oprotestant obwatandika mu 1500. Yes. Yes. Bwatandikibwa bantu. Yes. N'Obu-Seventh Day bwatandika mu 1884. Yes. Nabo bantu. Ellen G. White okuva mu US. Yes. N'Obwanglikani nabo butwa mu mwaka gwe gumu 1500. Ate abantu tebawula kintu kino ekyobu Protestant n'Obwanglikani byanjawulo. Soko lindeko. Anglicans are different from the Protestants. Yes. What is the difference? Omuntu omulabye ali eyo. Njagala bino ebintu obitegeere bulungi eno information obadde tojuulirangako walala. Osose jiwulirako wano. Njagala otwawulire oterewo contrast wakati w'ebintu ebyo. Obwanglikani bwatandikibwa Bangereza. Mu mwaka ogwo gwe nkuwadde. Oprotestant bwatandikibwa Martin Luther Omujamani. I connect the dots. Bintu bibiri byanjawulo. Obukatuliki bwatandikibwa ba Romans.
pagan Romans ne batandika obukatuliki. Obusiraamu bwatandikibwa Nabbi Muhammad dache yabuvaamu Katonda namulagira abuveemu tugenda kutuuka waawo. Soko lindeko Nabbi yava mu Busiraamu. Nabbi Muhammad peace be upon him yava mu Busiraamu. Yes, obosomye 10:15 mu Quran. Yes. Tugende maaso tujja kukiraba. Akola atya? Abuveemu ave mu ddiini zonna yokere ekyenje ery'eddiini entukuvu. Tinkulaze eddiini zino zitandikibwa bantu. Si za Katonda. Eddiini zino zonna zirina ebitebe bye biyita amakanisa mwe basinziza. Remember nakugambye olubereberye nti Kristo yaleka ekkanisa emu mu eddi asatu mwe yafiira. Nkulaze zine agana madini engeri gye gajja before nga Kristo amaze gajja gajja after before nga Kristo amaze okujja. Obulokole ne bujja 1906 bana abapentekooti 1906 yes bana abapentekooti abatulekanira nga butandikira mu America abapente babalekanira tujja obulokole bwatenga 1906. So kati eddiini ezo ziraba zonna zirina ebitebe zirina amaki ze bayita amakanisa. Africa twafuna kye bayita political independence. What are you trying to mean by the word political independence for a viewer who is actually watching? Yes, Africa abatulaba twafuna political independence nti twefuga abazungu tebakyatufuga oba nfuna naye tetufunanga kye bayita religious independence. I get you, I feel you now. Onfuna nzija lwaki twogera ebintu bino tuli ku mulamwa oba ekyokuyiga ekiri nti ekkanisa ya Kristo yeriwa. Agwawe nawe natwa ku brown skin events tugezaaho okuteeka thick line ekkanisa ya Kristo yeriwa yagenda kunona kanisa ki tugende maaso. Ekkanisa ya Kristo nga bwe nkunyonjodde yaleka weetya era nkunyonjodde amakanisa gane n'emyaka gye gajjiramu nga gatandikibwa bantu si ddiini ya Katonda zonna si ddiini za Katonda. Ddiini za sitaani ekintu ekiba nga si kya Katonda kiba kya sitaani kubanga Katonda si mukatuliki. Katonda si museveniside. Katonda si musiraamu. Lwaki okimusibako nti ddiini yiye gwe kitonde obutonde? Yes. Okay. Bino muzungu yabiteekawo nkunyonnyodde nti Africa tetufunanga kye bayita religious independence era kyetugezaako kunnyonnyola abantu. Zino eddiini zaaleetebwa bazungu we balabanga bamaze to scramble and partition ensi yonna kubanga si Africa ukawuka we bakikolera even in Asia bafugayo but we balabanga bamaze okugabana ensi banoonya system endala ey'okufugiramu abantu basalawo bayitire mu ddiini. Era ojja kutunuulira nga amawanga ge twekutula ku bwetwaze ge gaaleeta amadiini. Kituufu nga bwe tunalaba Uganda ya Bungereza twakutuka ku Mungereza Anglican country Mungereza ye yaleeta obwanglikani. Kategeda kantu era ojja kulabawo abali abeekutula ku Mujamani Tanzania inaleeta obuprotestanti nti banoonya system we banaafugira ensi. That's why eragana amadiini gonna gonna gemmenye galipootingira eri ekitebe kyabwe era ebitebe by'abakatonda bwabwe biri mu nsi eyo eyafuga eddiini yaabwe gye yava nti ekitebe kya Katonda w'Abasiraamu kiri Makka, Saudi Arabia. Okategedde yewali ennyumba ya Katonda ey'emizizo. Naye baba bagamba nti nnyumba ya Katonda oluvawo ne bagamba nti Allahu Akbar, Allah munene nnyo. Kati era ennyumba abantu kwe beekulungulira abangi abayitirivu gye bagenda okulambula asuzaamu ki? Mutwe, bigere ki? Kubanga bagamba Allah munene nnyo. Allah kitegeeza Katonda nti Katonda munene nnyo. Bw'abanga munene ennyumba eya Katonda gye mugenda okulambula asuzaamu ki? Era Katonda mu nnyumba eyo taliimu mulimu bibumbe. Naye kuddayo ku topic. Eddiini zino zitegedde nti zonna ziripootingira ku bitebe byabwe gye zaasibuka nti omusiraamu alipootingira Saudi
Omukatuliki alipotinga wa Roma Vatican eyo era ewali ki ekitebe kyabwe kikulu. So kati eddiini zino zonna oziraba nti abantu tetuneekutula ku madiini gano ag'abazungu. Abatulaba amadiini gano geekwata ne geesiba ku kitabo ekitali kyabwo bayiseemu ekyabwe. Omuzungu ali ku kye bayita divide and rule, yakikolesa mu byobufuzi. Walaba nti otunula mu byobufuzi tujjukira nti we yajja mu Buganda, specifically mba njogedde ku Buganda, nti we yajja mu Buganda omuzungu yakozesa kye bayita divide and rule system. Bw'obanga wasoma ku history akatono ako. In that yakozesanga abataka, the chiefs, okutambuza administration ye. Kati omuzungu akozesa eddiini to divide and rule. Batya omukatuliki takwatagana na musiraamu. Era tebakwataganirako ddala. Yes. Ne mu ngabana y'ebintu mu abanda mukimanyi ewammwe. Abasiraamu bazika ku kijja kirala, abakatuliki bazika ku kijja kirala. Tokkirizibwa kuwasa bo balina gye batunula. Otyo. Okay. Tokkirizibwa kuwasa mukatuliki, tokkirizibwa kuwasa musiraamu. Era obalaba ku social media okwo kati beekuba bona bokka bayidawe. Bakafiiri era bakafiiri tetukkiriza okuyawula mu bantu. Omuzungu kyayagala nti waba abawudde kimwanguyira okukola ki okuyisaawo ebibye. Abatulaba Bayibuli kitabo si kya muzungu. Lindako abatulaba tubadde ffenna tumanyi ffenga abali eno ti Bayibuli ekitabo kyawandiikibwa muzungu. Nedda. Era w'obanga ogw'omanyi nti Bayibuli yawandiika muzungu ojja n'okitulaga wano. Lwaki osinziira ku ki okwogera bw'otyo nti Bayibuli teyawandiikibwa muzungu? Bayibuli ebitabo ebyasooka okuwandiika Bayibuli byawandiikibwa ani? Byawandiikibwa Musa. Those are called the books of laws. Yes. Musa yakuguka, yatendekebwa mu mpisa zonna, mu masomo gonna wano ku lukalu lwa Africa, mu ssomero eryali singa university yali esinga eyali e Misiri, Alexandria. Obuyivu bwe bwatandikira. Yes. Obuyivu bwe bwatandikira. America yali tennabaawo. Ekyo bagamba Egypt is the source of civilization. Yes. Okay. Africa. Era kiteeberezebwa nti Musa olw'okuba nti baamujja ku mugga Kiira, kiteeberezebwa okuba nti Musa aidha ng'ava mu kika ky'Abaganda oba eky'Abasoga. Era linnya Musa litegeeza linnya Musa lyamutuumibwa nga muwala wa Falawo yali mutuuma, nga kitegeeza omwana agiddwa ku ki? Ku mugga oba ku mazzi. Erinnya Musa si lya Kiwalabu. Wiragerawo wembadde ngenda okujja ng'Abasiraamu erinnya baali wamba lyabwe. Amadiini geesibye ku buli kimu. Ngenda kujjira nkulaga nti amadiini buli kimu kiga kyepatiiseeko bwepatiisi. Okay. Nkulaze wali oluberebere nti Maria mama wa Yesu basabanga. Banikodemu basabanga, abayizo ba Yesu basabanga, naye baali mu kanisa eki? Emu. Yali Nkatuliki? Yali Seventh-day? Nedda. Yali Pentecost? Kwa tulaba wano mu myaka nedda. Tikiriwo. Zino kati eddiini nga bwe nkunyonidde nti omuzungu yazireeta ali on a divide and rule policy. Yawula mu bantu. N'osanga omusiraamu ng'awalanagana n'omukatuliki n'omulokole lwaki atuleekaanira era bakafiiri era ki? Omuzungu ye kiba kimukolera. Naye nga tetwandibadde tetutuuka ku seero ya kweyawula. Kati kankubuuze mu katini because tuyinga abalina ebyobufuzi essaawa zino. Kambuuze omuzungu yafunira wa mu divide and rule? Otyo kibuuzo ekyo kirungi. Omuzungu afunira wa mu divide and rule religiously. Remember we mwekontana ne mwekuba oba nfuna buli muntu n'agamba ekyange kyekisinga ekyo ni kyekisinga kubaako awangula. In that we kubaako awangula afuna numbers of which bona reporting eri gyali. Osanga omusajja nga tanafa asaba Mukama nyamba afune sente ngende e Makka. E Makka tegendayo kakadde kamu. Buwana na bwa sente. Ziri mu $5 million n'okusoba. Yes.
naye ng'olinagamba nze kyenfa ntuuke Makka. Kiba kitegeeza ne bino ebya religiously by the ebintu bya faithful kwekontana nga buli kaseera bitunafuya n'otunafuya. Ati gana amadini nkunyonyodde nti omuzungu yagaleeta besisi yago era ogalaba gali mu kusiga bukyayi na kunafuya tegali ku musingi gwa bwa Katonda. Gali ku musingi gwa mawanga. Era bawuli abakayana bannange tufunako di president omukatuliki. Ne by the way. Kwa bafuna ba Anglicans ebiseera ebisinga obungi bokka. Bannange. Kyobola bamu bayina endowooza egamba nti omukulembeze alifuga Uganda wano ayina kubeera nga mu Anglican. Buli avaayo nga maybe mu Katuliki oba musiraamu entebe ejja kumulema. Bwe kiri bwe bakiraba. Ye system gye baazimba. Amadini gali ku byamawanga. In that nti omukatuliki waabanga yalinye ku ntebe aba kati Rome indirectly yebefuga Uganda. That's why olaba nti right now nti botunuulira nti edda kankwe history nti Idi Amin yali nga afuga eggwanga lino yali musiraamu. Saudi wano yali dominated definitely. Bebali boogera. Gw'omuloma omukatuliki wali toyogera. True. Era kati okiraba. Kyovola banaba okiraba n'essaawa zino okirabirawa nti essaawa zino aliko mu Protestant. Asaba meeting wa Bungereza. Era olaba akazibwe kaggwawo Bungereza. Abangereza right now balina say amaanyi omukono ogw'amaanyi mu politics kati. Amadini gali ku byabufuzi mawanga. Nkunyonyodde osegede nti we baawula bafunamu. The divide and rule policy. Bwe bafunira. Kati soke tudde wali Bible okuwandiikibwa omuddugavu. Yes. Bible nga yemba nyonyodde olubereberye nti Bible kitabo kyawandiikibwa omuddugavu. Musa yawandiika ebitabo bino ebyasooka mu Bible. Nga tutegedde bulungi Musa yayigirizwa mu magezi gonna nga Bible bwe tugamba mu mpisa zonna yonna mu university mu tendekero yali singa mu gundi yonna mu region yonna nga lisangibwa mu Africa. By then Africa yali teri Africa nga bw'ogiraba kati. Era yali ruled by one person. The Pharaoh. Okay, the Pharaoh was the rule of the whole empire. Okay. Obusege nga yafuga ekintu kyo kyonna. Omuzungu yaleetawo bino Uganda bikina atema. Abasoma ku byafa the partition of Africa they know it better. Kati noting ekintu kino abazungu bagamba nti John Speke was the first European to see the source of River Nile. Kikyamu. Okay. Nabbi Isaya yalaba dda mugakiira emyaka yange 12 plus nga tutandikidde okubala kati right now. Egisobamu ga John Speke tanaja. Uganda anti bagamba ekitabo kyawandiikibwa muzungu kati ngenda kukwata bwenti. Bw'oba ogamba ekitabo Bible kyawandiikibwa muzungu, Bible yo gy'olina eyogera ku Uganda mweri. Naitiri factory ya Naitiri yengoye ya collapsinga nabisa yajogerako mu Bible mweri. Sudani mweri. Nulindako bana mpola. Bongamba nti Naitiri mweri. Yes, mu Bible yo. Erebe tugenda kubiraba. Tugenda kufuna ekyoga kya Africa in the Bible. Tujja kutuuka waawo. Eyo topic ndala. Eyo nayo topic ndala. Okay. Tujja ku abatulaba. Mu subscribing, mu watching. Yes. Tujja kujja ne topic eyo nayo. Tugende maaso. Nti Sudani mweri. Libya mweri. Ethiopia nayo gutyo. Mweri. Bwe mugamba omuzungu yajja n'ekitabo kino bino yabitegeera ddi. Babagamba omuzungu yajja kubanga eddiini wano yajja mu 1800. Obusambu bwali mu Uganda bwajja 1844. N'esigali n'ezifollowinga. Kati wamugamba abazungu ebaleeta ekitabo kino nga bakiwandiika balaba ddi Uganda ne Naitiri ne mugakiira. Okategedde nkaddemu. Tokokaddemu katunyikire. Bwaba bagamba nti abazungu be bawandiika Bible nga be bagireeta. Ng'ate Bible gye tusoma etulaga Uganda mweri. Omugakiira mweguli. Naitiri abantu gye bayikola mweri mu Bible. Yeah? Babiraba batya ate nga be basooka okujja n'ekitabo. Balyoke babiwandiike. Okategedde. Okay, yeah. I get you now.
kiba kitegeeza ekitabo kino si kyabwe. Ekitabo Bayibuli si kya muzungu. Kyova olaba tubuulira abantu. Yes. Kyova olaba abazungu tuyinvetinze ebintu bingi. Abaddugavu tuyinvetinze ebintu ebiwera. Biyitirivu masimu biki. Bintu bingi genda ku Google lingo birabe. Abaddugavu tuyinvetinze. Naye omuzungu yakulaga nti era olaba newe yali alaga sitaani yamulaga nti sitaani ki muddugavu. Era abantu balina mentality era kikyayisiza n'abantu okumanya ebintu eby'obwakabaka bwa Katonda nti banaze n'eddiini za muzungu. Manga Bayibuli ya muzungu. Bayibuli si ya muzungu. Yaleeta ddiini ze yayisewo ki? Byayisawo. Kati twagala tubuze ebyawandiikibwa ebitukuvu Ekanisa ya Kristo yeriwa. Awe mbadde ngenda okusika. Okimanyi amadiini gasomesa nti ku nsi tekuli mutukuvu. Era obagamba nze ndi mutukuvu nga bagamba tokola bibi. Osobola kubeera mutukuvu. Ne Bayibuli tugibuuze mu nsi mulimu omutukuvu. Tugibuuze soma Zabbuli 16:3. Zabbuli 16:3. Tubuuze Bayibuli ddala ku nsi omutukuvu kwali. Kunnyonnyodde a simple history nga 16:3. Yes, abatulaba mbanyonyode ka simple history tujja bigena into details okubalaga nti Bible kitabo kya muki muddugavu wabula nga twategese omulamwa gwa leero twagala kutegeera Ekanisa Kristo gyagenda okukimanya eriwa kubanga alekawo Ekanisa etya ekibuuzo n'ekirala nti amadiini gano gasomesa ku nsi tekuli ki batukuvu katubuze Bible ku nsi kulika abatukuvu yegamba bwete Zabbuli 16:3 abatukuvu abali mu nsi abo be basinga obulungi bensanyukira essanyu lyange lyonna kanduddemu Zabbuli 16:3 egamba bwete abatukuvu abali mu nsi abo bensanyukira lindako abatukuvu abali mu nsi abo be basinga obulungi bensanyukira essanyu lyange lyonna kitegeeza abatukuvu mwebali kati ani yannyonnyola ani yasomesa abantu ku nsi tekuli batukuvu yo si sitaani eddiini zino zonna za sitaani okategedde kubanga eddiini zo zisomesa nti ku nsi tekuli mutukuvu n'omubuuza wakisoma wa takuwa bwino nanti kituwe bwino wakisoma wa Bayibuli etugamba nti ku nsi kuliko abatukuvu era ye basanyukira ate be basinga n'obulungi bamanyi yandigambye ku nsi kuliko abaseveniside yandigambye ku nsi abaseveniside bensinga obulungi era bensanyukira oba abakatuliki ne Kurani tugenda keberayo tulabe kubanga ekitabo nabo bakikozesa ne tekibalagira kubeera mu ddiini ya Busiraamu kibatuma kubeera mu ddiini yaki butukuvu era ne Nabi Muhammad yafa ng'alivudde mu ddiini y'Obusiraamu bw'oba osomye Yunus 15 yamulagira ave mu ddiini zonna indako Yunus 15 yalagira Nabi ave mu ddiini y'Obusiraamu Katonda yalagira Nabi Muhammad ave ku ddiini y'Obusiraamu ave ku ddiini zonna ayolekeze ekyenji eri eddiini ki entukuvu era tugenda gendayo mu Kurani olwaleero tubitaganjule tulabe yebalagira kubaki Kurani teragirako muntu kusiramuka era buli asiramuka abakafuwadde bw'oba osomye 9:74 tidda Katonda lindako buli asiramuse aba akafuwadde bayogera ekigambo ky'obukafiri kyekiriwo ekigambo ky'obukafiri Katonda tazaala okimanyi nti abasiraamu basomesa abasiraamu bakifitinga nnyo nti Katonda tazaala amagezi gaabwe debate weri amaanyi amagezi gaabwe go gabalooza nti okuzaala kwa Katonda alina kufuna kitanda azaale remember Katonda ye mulezi w'ebitonde byonna yabirabirira ye yabitonda kati ekitooke bw'okwata ekitooke ng'ebiri wali bw'okwata ekitooke kino ekito n'okijjako ekyensikusa n'okikwata n'okisimba awantu ne kikula ne kifulumya ogamba otya ne kifulumya obutooke bwe ogamba otya ogamba nti ekitooke kizadde ekitooke kinnaakyo kati ekitooke kino okuzaala kinne waakyo kyafunye musajja
sisida kuwa tsoko dabugondi yanjitegera bulungi nera. Osobola okuba nga olina ebitooke ewuwo. Ne bimererako ebitooke ebirala. N'okwata n'ogamba kanzijeko ebimu mu bisimba awalala. Kati bino by'ojjeko n'obisimba awalala ne bikula nabyo ne bizaala. Kati mu kuzaala kwabyo bino byafunye ku musajja gwe beebakako. Gwa amagezi go tegakulimba nti gwe ntegeerayo gwe nga bw'olowooza nti engeri za Katonda ze zimu z'engeri z'abantu. Awe baawubira. Ebindako kibategeeza abasiraamu bino bateeka ebintu bino into contextualization. Ne babifumitiza ku magezi gaabwe aga bulijjo. Nti okuzaala Katonda yeetaaga kuba naki? Na mukyala. Osobola okusanga omukadde ng'atambula nga yeetisse akagugu ke ng'odda gyadda n'omusasira bambi n'omugamba mukadde kankuyambeko okukola ki okusitulako kagugu ogenda ati ngenda wali mu kasenta bw'oba omaze omwetikkirako n'otuukali mu kasenta mukadde akuddamu ata weebale nnyo ayinza okuyita omuzzukulu mwana wange weebale ayinza okuyita omwana we onzadde akwebaza mwana wange weebale kunyambako kunsitulako onzadde oba omuzadde kuno okuzaala kwe beebakako okw'omu buliri oba omuzadde bw'oli so okuzaala kwa mirundi gya njawulo oba ekigambo okuzaala kye bataategeera tebannakitegeera bino tebasobola kubitegeera tosobola bitegeera nga tolina mwoyo mutukuvu nkaddemu ebigambo bino bye tunnyonnyola nga tolina mwoyo mutukuvu tosobola bitegeera wabula olina mwoyo mutukuvu yasobola obikutegeeza obitegeere alina mwoyo mutukuvu alina mwoyo mutukuvu yasobola obikutegeeza obitegeere naye gwe nga tolina mwoyo mutukuvu tosobola bitegeera era kyovola bayatukoze tukwata ekitabo kye basoma kyennyini Quran omutegeerezeemu mwe mutegeeza nti n'ekitabo ky'osoma kikulagira kuba kino tuweeyo aya we yakisoma olyoka osiramu yakulagira okusiramuka tebagirina linda kabasiraamu eyo aya yababula njagala aya va mu mboozi ekulagira okusiramuka kati ngaffe we tukiragira egendo tutulagira nti tulina okuba batuufu tugenda kusoma osoma Peetero ekisooka ne tusooka tusome Peetero oba tusooke tusome Matayo Matayo 5 Lwana mu 8 Matayo 5 yes 8 tutegeere bulungi ffe we twakisoma kino kye tuli kale tugende mu maaso kale mmwe mubeeranga batuukirivu mubeerenga batuukirivu nga kitammwe ali mu ggulu bw'ali mutuukirivu kitaffe ali mu ggulu muki mutukuvu museveniside musiraamu olugini lugambe lutya mubeerenga ddamu buto kale mmwe mubeerenga abatuukirivu nga kitammwe ali mu ggulu bw'ali omukatuliki weekiri awo omulokole tulina kuba batukuvu bw'oyimirira ku magulu go n'ogamba nti ndi mwana wa Katonda tukusuubira okuba nga oli mutukuvu tosobola gamba nti you are a son or child of God nti ng'oli mulokole omupentekooti ng'oli mu Seventh Day ng'oli musiraamu oteekwa kuba muki Kristo yalagira kino nti mulina kuba batukuvu nga kitammwe bw'ali omuki omutukuvu ani yabalagira okubeera abalokola ba Pentecost tuturakinga tugenda twagala kutegeera kanisa gyakima namba nakunnyonnyodde okusooka ng'obanga ofollowinga nti ekkanisa kye bayita ekkanisa lirina kubanga abalimu batukuvu ekkuŋŋaaniro ly'abatukuvu ly'ekkanisa kiba kitegeeza bano ge bayita amakanisa si makanisa kimpuku y'abanyazi nga bwe wagigambye Kristo yekennyini yakyogera tenyumba yammwe ebalekeddwa kifulukwa bwe bayita amakanisa bizimbe tobola ebikolobero tebiggwamu mwe baliira ebisiyaga mwe bendera mwe basiigira amafuta mu mbugo mu bakyala kwegamba mwe bakola kakica yenna olw'omwoyo ogwo gwe twannyonnyola mukaga baali bagoberera okategedde akantu ako ekkanisa si bizimbe tirubaga kambuuze ani yatuteekamu mindset eyo nti ekkanisa bizimbe sitaani n'amadiini gano
Lubaga. Era olyanga babyogera like era bayingirayo bewombeese ekifo ekitukuvu. Naye nga bo si batukuvu. Okategedde akantu ako. So Kristo atulagira tube batukuvu. Ebyawandiika ebitukuvu bitulagira tube batukuvu. Mu Bayibuli muno mwondaga ekkanisa yo owangula ssente. Ssente weeziri. Ssente weeziri? Weeziri bukadde 10. Lindako. Yes. Abatulaba ku Brown Skin Events. Yes. Mu Bayibuli bw'onojja wano n'otulaga eddiini y'omweri. Kanisa. Ekanisa kale ekanisa y'omweri. N'eddiini ye. Obukadde 10 mu cash. Mu cash. Weebuli. Bwebuli. Tetukulimba gwe jangu. Otulage eddiini yo n'ekanisa mweri mu Bayibuli. Mu Bayibuli. Tukuwa obukadde 10. Owo n'obwavu. Tibabirina. Okay. Kantu ako. Tugezaako kubalaga nti abantu bino muve ku kintu ekikwate eky'abazungu. Abazungu bapanga amadiini gano. Patikeza moze enjire negezaako gye mubuulira egezaako kugattululwa obwongo bw'abantu. Abantu bakona obwongo bwabwe bwakona. Nti amadiini gali ku bintu by'amawanga. Nti omukatu Lubaga nga toli Muganda tosobola kubeera Ssaabasumba w'Abakatuliki. Because bonitinga history wabo ogenda okulaba mpayo Ssaabasumba omugomanyi w'Abakatuliki nga teyali Muganda nga yava mu tribes endala. Sinnamulaba. Obadde okimanyi nti teri Muganda teri muntu atali Muganda asobola tula na mirembe. Onje? Nga toli Muganda tosobola tula na mirembe. Mpayo bano baluuka olombi. Genda Nakasero. Bantagali. Nakasero. But why systems like that? Eddiini ziri bwe zito anti Abaganda ffe eddiini yaffe Katuliki yaffe. Kyekyo kyewagambye that Anglicans and Protestants are different. Banjawulo. But people don't know it. Tuzze balabula. Thank you. Abatukuvu tuzze mu nsi tubalabula. Ate guno omulimu tugukoze tosuubira nti tugutandikidwa no Brown Skin Events. Tulabula abantu muve ku ddiini z'abaki. Katonda ayina eddiini ye ng'eddiini butukuvu. Era bwakuzaala n'ofuuka omwana we oba mutukuvu. Toba mu ddiini zino eddiini teziri mu byawandiikibwa ebitukuvu. Nkulaze zino eddiini zajja nga Kristo amaze okufa. Eddiini si ze yalimu. Eddiini ziri ku byamawanga nkunnyonnyodde nga toli Muganda tosobola tuula Lubaga ne bakuwa owa Ssaabasumba. Tekituufu by the way. Tosobola kubanga toli Muganda ne bakuwa owa Archbishop n'otuula e Namirembe. Era ekireetedde n'Obusiraamu akavuyo okulaba nti beeyawuddemu ne beesalamu ebiwayi ekya Old Kampala n'Ekibuli eno Nakasero simanye eno wa William biki. Ekireetedde nti ffe tuli b'Ekibuli ffe tuli ba Old Kampala nti Supreme Mufti wa Uganda right now si Muganda. Musajja Mugisu. Kati bo ne beeyawula gamba ffe tugenzi wa jjajja wa Busiraamu Ekibuli. Naye ate nga ekituufu jjajja wa Busiraamu abadde ateekwa kuba Ibulayimu si Kasimu. Zidako. Jjajja w'Obusiraamu talina kubeera nakibingo. Jjajja w'Obusiraamu wetuba tugamba Ibrahim jjajja wabakkiriza. Nga nabo bamusomako nti Ibrahim jjajja wabakkiriza. Segeze jjajja w'Obusiraamu. Kati ate omulangira Kasimu Nakibinge. Lwaki mumuyita jjajja w'Obusiraamu? Obala nti bagenda bavaako. Bino tosobola bitegeera tulina mwoyo mutukuvu. Sheddako njagala nkyaze wano Omusiraamu asooka atulambululeko ku pattern eyo lwaki bwetyo bwe flowing. Tebasobola bitegeera. Era yajja kunyikiza ekyo ovuma eddiini ovumirira eddiini kati bino babiwulira banga kuvumirira. Naye si kuvumira but anti kati obwongo bwawe bwagongoba kati omuntu yegongobala obwongo. Wogezako mujjako ekintu alabanga akola ki? Amuvoola ne wabula nga tumulabula. Teddiini zino zonna ziri ku ki? Byamawanga tribes. Tebiri ku musingi gwa Katonda. Eddiini zikyayisizza abantu okumanya Katonda ne bagenda mu busamize nabo obwa Sitaani.
omuntu n'atukesa n'agamba nange ebyeddiini bikoze eki mbivuddeko mbikooye nga basolooza yasubira aveeko mu Bukatuliki eyo nabo basolooza abo oba ng'ofudde bawooza n'abafu era ofanga mu Bukatuliki nga tosasudde bw'ofa ng'oli mu Bukatuliki ng'ofudde bakubanja tebakuziika ngidako mu Bukatuliki babukolaga abasiraamu nti bw'oba ogenda okusasula ebbanja amadiini gonna bwe gali tosasula oteeka okusasula ng'okoze eki ng'omaze okufa endobolo yakatala oba neba ya myaka 3 olina ogisasula obadde okimanyi nti eddiini zino zaava ku kitabo ekitukuvu bayibuli ne zeekolerawo ebitabo byazo nga bitabo kyebi tutrackinga kanisa tusigale ku mulabo ne tuvaako era tugenda kuba tujja bwe tuddayo tutrackinga kanisa agenda kujja nga bwagamba Efeso 5:25 tagenda kujja no ne kanisa mu bwete etaliiko bbala wadde olufunyiro tulabe tulina amakanisa gwe ku kyalo kyeyo gy'oli mwakala amakanisa olina amaanyi osanga akakanisa z'abapentekooti nga 2 mu kitundu lwebuzo wamwe namubulya bya Katonda lwaki temwegatta ne mubeere kanisa emu wamwe namubulya bya Katonda lwaki temwegatta ne beera kanisa emu naye buli muntu abeera eri mwajajjagira bwati otyo eddiini zino zaava ku kitabo ekitukuvu bayibuli nga mbadde nkikunyonnyola eyakiwandiika ne zikola ebitabo byazo ti Omukatuliki akusomeseza mu katikisimu nange gwoliko katikisimu gye nasoma taata muli basitaani omuseveniside ayina kye bayita church manual akujja ku bayibuli akuleetera buno aleetawo ebibye basomesa mu katikisimu tebasomesa mu bayibuli omuseveniside ajja kukozesa church manual mwakusomeseza omwanglikani omuprotestanti n'akusomeseza mu enjatula ekyo kituufu kuba abaana tubalaba fe abasomedde masomero ga protestant n'akangaza n'omugamba wasoma ki ya katikisimu mumanye ebya Katonda emijiji nasoma omujiji okategera akantu benyumirizaamu byonna muze binasoma bifo genda mugenda kati omulokole ye kyasomesezaamu bizibu by'abantu awo yatukwata amanyi tunoonya wabuka ebijja byasengaawo okolimiddwa ebizibu by'abantu ye kapito ye kwasinzirira abulire enjiri leeta sente olaba Ibulayimu yawaayo omwana we yeka Isaaka naye nga kituufu yamuwaayo lidako Ibulayimu tiyawaayo omwana we yamuwaayo kati wakuba kodi ezagamba Ibulayimu yawaayo omwana we Isaaka onfuna era omwana we oyo bwe yamuwaayo Katonda simanya n'amwongisa n'amufula bamawanga kati naawe leeta ky'olina kiweeyo bogerera maloboozi bakyusa n'agalaboozi watuuka bw'okubbira ng'akyusa edoozi ng'empologoma muleete kolimiddwa tiyashatere baaba n'ayogera mu nnimi tujja kujja obusegede n'eddiini ezo zonna ziraba katemba gwe zirimu obufere ate tujja tuka ku kyokuyiga kye bayita bannabbi b'obulimba ekyo kyo bannabbi b'obulimba kwata eyo topiki ndala muko tujja kujja tukinnyonnyoleko abantu basobole okutegeera naye nga tuddayo kuyandika ebitukuvu tubadde otuse ku Peetero ekisooka 1:15 tutuukewo yes kubanga madiini gano muli nnyo ku madiini g'abajjajjammwe naye nga nejjajjawo naali mu Geyeena Peetero ekisooka meka ekisooka chapter 1:15 okay yes mujjajjawo ali mu Geyeena eddiini gye tunyonnyosiza jjajjaawo eddiini ya Katonda tetulese eddiini ya jjajjaawo omuntu naye bw'anakubuuza gwe jjajjaawo ali ludda wali mu Geyeena anti yafa mu Katoliki ali mu Geyeena yes tusomewo Peetero ekisooka katosobola musabira n'avaayo ate omufu ate musabire bana abakatuliki basumbwa ate abafu be baba basabira gw'omulamu kati ne banange olaba amadini wegagongobaza abantu gw'omulamu ate oli mu kusaba omufu akusabire otegeera bulungi okumanya abatukuvu tuli babbeeyi basumbwa abatukuvu
abajulizi tebabangako bakatuliki kahana ge badde ngenda kuleeta nga bagenda ku kiggwa ky'abajulizi basumbuwa abantu bwabwerere kankuzi tebabangako bakatuliki waliwo buli nga babayita abajulizi abakatuliki naye baliwo abajulizi abali mu Namugongo ne wabayo n'Abanglican side zaidi waliwo n'Abasiraamu abajulizi baali batukuvu tebabangako bakatuliki